bibyo nyirira bibyo obulungi bubwo omwana atukubye hite bata MBM yes Bagita MBM music. Ejava mlamba muzika bya Salvation. We salute you still amasara amene mwana mwala. Rachel Kemi kwana mwebala kuberanga mutumbudde mwena batulabira bitunde byenjawulo football troka sese mbarara soroti idinda abeka balagala mwena I salute you naba bali ku Facebook page yaffe kyemukola kyamannyo atera tubagala nnyo bibyo nyirira bibyo omwana kwe kugamba ayagala tucyankalanya mu kintu kya laavu as you know every single Tuesday tubera tukuba buyimba bwa bandi but tubera tuyisawo mu magezi okwete jakwera ngo tukutamba besimo not musamu not biri chena mubiri asatu mu mukaga kwa jokubera ngo yita ngonyumirwa akowuli akoyagala Shafika so ko tusabulayo kamukoka and then we shall be right back no music kuyo turakalira ogenda saba kayimba ka bandi wabikola kikyatambula omukwano nagukuwa buli kimu nakikuwa banange omwana yayimba Giovanni Luzinda Luzinda nakayimba mwana gwo wabikola ku muzika ya Salvation channel na dala maso ezibera musambu ku munana nga tukikwasaganya magezi Shafika ndabira wa Robert Rota yes Omanya abana banene balina music omulungi abana abato nga tuvude kwana ba Geoffrey Taya nga tuvude to likes of Chris Evans the likes of tuvude mu bakadde kadde nga tuvude mu tuwe bati abana bano balina music omulungi naye simanyi oba kiki kansaba Shafika asoke ampaka inda bayita ndabirawa omwana mulezi Robert Rota tokwata ku remote yonko maone Facebook live mbabuzi zako nnyo ebyasavika wala mama bali kwelanga atse mu magezi mwebale kuturolero mwebale kuturora agalanya timu Sarah I love you so much Coronation amajega kutaka mu musinga mwebale kwelanga ate mu kikwasaganya magezi not noti biri chena mu biri asatu mu mukaga ukogenda kwelanga oyita ate boto batubulize ko babiri basatu ko Salvation omuziki kuyo it's a Tuesday obuyimba bubera bwa band strictly Banze music. Wanji ndi bulungi agamba kya mukwano ogamba kya ambasada sigamba kale mukwano we bale kuwuliriza alhamdulillah Baby girl. Nasa Monica Mnyaranda. Mama Afswa. Don't promote omwogezi wa B2C. Mugambe ona lebo. Munonya. Kona lebo tubibale. Hello. Wanje kale mukwano nawe jebale ogamba charoni htintale weyagala kale mukwano bale kulaba ABS television ngagamba Ronald Mayinja Chendi Choli kale tweyanzizanye mukwano thank you for watching ABS television abaise mbubaka ono Brian Endeje agambe nti ndi live and clear ndi mbalaba atono Anet Natete agambe nti mwebale kuweereza ate you look smart ono bamwise Brian ali na masuba agambe nti wano tukikinze ate nga wetuli nnyo you guys you look smart thank you so much Shafika what talented seems that what missing in industry but I really miss this girl go baita chocolate nancha aina akaimba ne omukulu Mr. akisema kula bakula akaimba bakaita vitamin okoleranga vitamin it's really a nice song. Is that we're not missing in industry muno. Nsaba mukulu Shafika okukanyira ko 30 seconds ayenda tukomewo tova usabula Shafik tugende Chonkoleranga bitsa nengoma sobera onkoleranga ekizigo banange nga laavu yakonkonye karo oyinza okunyirira nga buli magamba banange weesiga ki naye nga laavu teri kirala
yakola love. Naina ukayimba ukatekemu amaanyi. Ongo tintima bajja kundoga abana abatesi gye bali eyo banonya tuloga banaiti mutuloga mutusonyiwe. Hello. Aduzono kamutali ku TV. Yes. Hello. Nawe oli ku TV kankweso niwe. Kuba kendezaako. Kale mukwano nawe gye bali. Kayimba kisebo. Kayimba kankwagala omu. Nkwagala omukaani. Akanafyo. Nabi ate nabyo si wa bandi mukwano uyimba tukuba bwa bandi lero lwakubiri. Hello. Wanje. How are you, baby girl? Amake hayo mnyaranda. Lechoke alibichi. Alikiriya. Bane neyagala nsuse katambala bakonguma nze kanashazi Monica akanyarwanda kamwe. Akakurimu akamubwe kati. Kato musumba gasinyiga bannanga alibichi dajiwe gwanga. Alikiriya red and senator ina tabu. Ye musumba like gwonde yaje okutununula. Hey, abanunula kisala akayimba. Baby girl, right? Bana njagala kuzina mukayimba ka Irene kayimba mmere ya mutima. Wow. Kale mukwano. Okay. Yes, nyabo. Kale mukwano. Kale na sazimo niko mnyarwanda msede bwe balikwera ate poli kasaba shafika tuwe bibiri bwe basabe then atatuwerenga tukomawo bwe sizanya buyimba wamwe musalimu ampuliyanga wallahi baba nango baba kubyo muggo ya shafika sabula then atukomeo tovao kaba sikutuza mbitsoke kabogerebe bamanye naye nga banange mbuzaako musumba igagasini abizayo omubwati the only prophet mu kibuga kino ekyaffe wane Uganda ajugumiza ensi buli omu n'akankana kakati dduka misinde gwatanabatuuka olunaku lwakubiri leero jangu ne kamasiki nga wemasikinze bulungi ogi ne kasanitizer ate distance yourself buli kibagamba kigoberere osobole okubeera nga omumitinga 1-on-1 akusabire era ojja kuba ng'otereera bulungi nnyo. Vision got to chagenera ddala maaso zibera musanvu munanga tukikwasaganya amagezi abali wali eri Facebook live Alicia B agambye kindly drop me omalawo by Lydia Jasmine Alicia mpuzizaako nnyo drop me wasubya by Jaja Spasikaina Olivia Namwanga Nakaito Vista drop me match by Cindy Sikabandi Nakacho Winifred agambye Loveless Sente by Mackenzie Yugi. Okay, which is okay. Mackenzie Yugi abayimbi bayitirivu bo buzeeyo ate kale onyumira wanji kale mukwano nawe jebale weyagala yes kayimba kikosaba wanji ledi titinga gamba tibyansala iye mukwano narada prosi. Okay, buterevu nonyeza tebyansala omwami akaweereza mukyala kamunyumirire wanje ndi bulungi tuzira tagali ogamba takaliba wange nange nkwagala nnyo mukwano obyagala oluuso Henry Katamba ntoka bannange si langi bino bya ddala bino bisangako EBS okka kale mukwano ebale kuwule kulaba alhamdulillah Promoter Tamale Salama neyanziza baby boy Kaba
Tata webale kubera nga ate koli bulamala makumuzika bya so yes bali kisajja kumindeko I salute you timu Edward Mulyanga mayor to be Katanga Town Council mbabuzi zako nnyo wabone mayor waffe omukulu Mulyanga nkubuzi zako nnyo ogambo tabuterevu webale kubera nga ate kwebya so vision ovako mu bagezi okulu Robert Zida nkubuzi zako nnyo kyekiriwo amajega kutaka webale kubera nga ate kwoli MP2B Jadono East omukulu Kalidi Simbwa kyekiriwo mumulabiranga ddala ogambo tawo bali kubera nga ate kwoli ate omukulu Katongole omutongole MP2B nawe kubuzizaako nnyo nnyini ddala buterevu bali kubeera nga ate kwoli mu magezi gali agatabbu tugenda kubeera nga tuwumulamuko katono wabula tokwata ku remote tulakalira tukomawo in second segment yes ate naye bwatu atukwasaganya magezi tubeera okubeera nga ate tukusabula bala kwa Best Vision tova